Ekibbattaka kyafuuka abaana baliwo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga buli lukya waliwo abantu abagobaganyizibwa ku ttaka lyabwe lye balinako n'ebiwandiiko. Ettaka eryo ne baligabana era ekiwandiiko nagenda nenkitwala ewa mukulu Dukyamuli nenkimulaga obugagga bya taata waffe ng'abizza mu mannya g'abaana ffe tetuliwo ne ssenga yamubikata. Obubbi bw'ettaka buno tebukoma kunyigiriza bantu ssekinnoomu wabula butandise n'okusensera ebifo by'ennono. Mu mbeera eno waliwo bannakigwanyiza batandise okwesenza ku ttaka ly'amasiro ga Ssekabaka Mawanda II agasangibwa e Serinnya mu tawuni kanso y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso, era waliwo amalaala ag'ekimpatiira n'ennyumba ezizimbiddwa wakati mu kkubo erigendayo. Abantu abo bajja beeyita abalangira nti bazze abalangira ate bebaagala okutunda ebintu bino nti balangira nti bajja bazze ku ettaka kibanja byabwe nga bagamba nti bo bano balinako ettaka ku lubiri ate nga bajja batandikidde n'amaanyi tebayagadde nakumanya mbu oba kwogerako nange bo batandise nakuzimba kayumba ne bateekako n'amalaala tegalimu na muntu. Abatuuze bamanyi nti temuli bantu temuli muntu yenna gwe baziisemu oba basimye ekinnya ne bakizimbira olunaku lumu. Kitukezeza olunaku lwawo kitwewunyiriza nnyo okulaba nga tulina ebijja wakati mu kkubo eribadde liyitibwamu genda kabira Kasekabaka okulaba abalongo. Olwaleero tulabye waliwo omuntu eyazimbyewo ekijja ekimpatiira n'ennyumba wakati ate mu kkubo mwennyini omukolebwa emikono. Wano abalangira n'abambejja abavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro gonna mu Bwakabaka olubagudde mu matu ne basitukiramu okulaba nga bataakiriza obutabba ttaka ly'amasiro gano. Naalinnya Nasiwa Sharifa akuma amasiro gano alabudde abasuubuzi b'ettaka abaleeta abantu okubaguza poloti ku ttaka lino okukikomya mu bunnambiro. Nkubiriza yenna ali eyo ng'alowooza okugula ku ttaka lino okugula oba bamusaliddeko poloti simanyi agula oba ayagala bamulambuza tonte tutunda tewaliwo ttaka lye tutunda ettaka lya nnono ttaka lya lubiri Serinnya wano tetutunda ewa Ssekabaka Mawanda. Omulangira Luwangula Basajjansolo nga yambibwako Navakana nga bano be bavunaanyizibwa mu kukuuma n'okulabirira ebifo by'ennono bategeeza nti tebayinza kukkiriza basaatuusi kusaatuukira ku ttaka lya nnono nga lino era abakikola balabuddwa okukikomya mu bunnambiro. Tulina obuzibu mu Bwakabaka bwa Buganda naddala muri Uganda. Tulina abantu abeeyita abalangira ne babulooka bennyini omusanga nga yeggali wangu naye nga yeeyita mulondo. Kyekiri mu bifo bino olwaleero twagala kubiza babulooka bonna abavunaanyizibwa okutunda ebifo bino ebifo bya nnono ate biriko bannyini byo. Abantu abakozi bonna abasiige b'amasiro temuba bannannyini ba bibuga bya Bakabaka. Bwe baba nga jjajjawo yajja n'akola obusiige ku masiro kuno ng'alina emikolo gy'akolako taba nannyini ttaka lya Kabaka. N'olwekyo abantu basazeeko poloti batandise okuteekamu amayinja kintu kikyamu. N'olwekyo Obwakabaka buyimukiddemu okusobola okulaba nga bukuuma ebifo by'ennono ebisigadde kubanga aba be bamu ku bantu ababba ne Bakabaka kati tugenda okutuuka mu bitundu ebyo nga Bakabaka bababyewo. Shafiki Galiwango, BBS Refina, Gambuuze. Owebale nnyo Shafik Galiwango.